Kaakati bwe tuti bwe tugenda okukima omuzimu ogwo gwe mutaasobola kukima ng'omuntu afunye akabenje oba bwe mulina okugukimayo ku muntu abeera afunye akabenje. Kaakati nno omufu bw'abeera nga yali musajja tufuna omujjwa era omujjwa oyo agenda n'enkoko empanga. Bw'aba nga yali mukazi omuntu ow'olulyo lwe atwala enkoko eyitibwa ensenyi. Kati nno agenda n'omulamula ng'ogasseeko n'olubugo wabula tekimugaana kubanga awerekerwako. Bwe mutuuka mu ekyo ekifo oyo yennyini omujjwa oba ow'oluganda lw'omukyalo oyo omugenzi ayalirira olubugo awo wennyini omugenzi w'abeera yaggwa. Olwo nno n'alyoka assaako n'omulamula enkoko n'asigala ng'agikutte. N'alyoka ayimirira ebbali w'olubugo. Olubugo olwo lulina okuba nga lulamba nga si lutungeko. N'alyoka atandika okumuyita amannya oyo eyafa ng'amuyita nti Mulangira Aliyenza, tukuddukidde tukutwale ku butaka. Ekyo abeera akiddiŋŋana emirundi egiwerako. Olwo nno paka empewo lw'ejjanga nnyingi n'etandika okunyeenya omulamula. Olwo nno n'alyoka akwata omulamula ogwo n'aguzinga mu lubugo lw'abadde ayazeewo n'alyoka asitula olubugo olwo ng'ogasseeko n'enkoko n'agenda. Wabula bw'oba ogenda totunula mabega. Bw'otuuka ewaka n'ozingulula olubugo n'olyoka ate osimba omulamula ogwo emitwetwe oba emirannamiro w'amalaalo kwe mwaziika omuntu wammwe oyo. Kino kikolebwa nga bw'olaamiriza nti Mulangira Byansi buno bwe butaka bwo. Olwo nno n'olyoka weegendera n'osala enkoko eyo n'ogirya wekka. Omukolo ogw'okukima omuzimu ku kkubo guba guwedde. Mugenda kuwona obubenje obubasumbuwa obo bwandibadde bubasumbuwa, okuttanga ab'eŋŋanda ebitamanyinkanya abasinga nga bafiira mu bubenje n'okuleeta obubenje ku makubo. Omuntu aba yali musaabaze ayimirira ku kkubo nga bw'olaba ekifaananyi ekyo omuvuzi n'amwekanga emmotoka n'ewaba abantu ne bafiira mu kifo ekyo mwennyini omuntu oyo mwabeera yafiira. Bannaaye mbasaba muno n'emizimu mugizze ku butaka.